kati amwesuze namugamba ke mulabako n'omusiru namugamba yegwe Pamela Really? ebyaddala Just take a look at me. soko ntunuulira essebo At me. ontunuuliza ng'omuwumba tuutunya essebo kati He is stranded on the road. amasebo genyini ndiwo ndikukuba megeredde ninga biki From the airport without coming. nogera n'ebbaga yange otambula otya n'ebbaga y'omuntu nga tomanyi obwongo buba buwera obwo I don't akizeemu understand. nyabo The last time I checked, you have my luggage here. nange kenyini weejogere olina bbaga yange Leave me here stranded on the kogwe kati kondeke kukuba mbeere wano ng'omuwumba tuutu I didn't know I was supposed to nedda mbadde simanyi magically nti olina okubeera ano naye gwe obadde olowooza alina gwawo bugwinga muzimu That is what you are. Look, you know what? Just omanyi get me my box. mpa bbaga yange ninde There's no reason for all of this. We both butuufu tewali nsonga Get ffenna to my gundi house. nkugambye mpa bbaga yange ngende adde yeewo ejoske alright ate oluvannyuma lw'okubbira kubiri munda katujolekere bulambalamba naluwali ng'ali mu laavu ate ng'eri fweke tetugenda kubaga tetuginyonyoka kajja kunyumira mwenna abali babaddeko mu laavu ng'ate olowooza nti ntuufu kumbe eri fweke kati jangu olaba obubonero bwa laavu entuufu n'eri fweke era abafeeki ng'omukwano biki bwe bakola outside y'okumanyako so ng'ate mbajjukiza nti ino kweno firimu yaffe we tutandikira missoni yaffe eri ey'okutereeza relationship eyo oyagala okuwangana omwagalwawo mu kanyomero kaffe ku paati kwegamba paati esemberayo ddala ku firimu ng'ewedde tugenda kubeera nga tulaba biki ebiwangaaza omukwano biki by'olina okukola mu relationship yo tubeere nga tuwangaala oli wamu nange vijje joske ku screen yo baba ba family besties yes obadde omanyi ba top besties bokka abagula t-shirt za vijje joske ngero manyina bali ba momo besties bokka abateekako kasoda n'amazzi vijje joshike kati nno omwana ttu tulina ne ba family besties abo bo bakolera ddala ku nsonga za munno mu kabi ebintu biba bitambula eyo nga kwotadde ne ba besties okutwaliza wamu gwe wenna agiraba na likinga no followinga no sharinga I love you so much katugitandike atali kumala budde kati wetutandikidde tutandise n'endeege endeege ng'omanya waliwo muva Bulaaya oba agenda e Bulaaya naye ono muva Bulaaya kuba eno deport center kwegamba bali ku gundi bavaayo otegedde akantu ako nagamba buli wendaba ennyonyi seerabira kusabira basse Luganda babesties abali mu nsi z'ebweru munnange mbagamba nti no mugira mukikwasaganya mugira mukolanga abaddu mukomewo mulye nga abaami lwakuba ate ebiseera ebisinga bambi abamu mukomawo ne mumaliriza nga temulinawo yadde ebibiri nga naali e Uganda akusinga ekyo kiva ku mbeera y'okubeera nti walemererwa okwata ssente zo obulungi oziwa ekitiibwa ng'okyali bweru n'okkiriza abafere ne bakuyisaamu eggaali so mwanattu amagezi gatwale ssente yo giwa ekitiibwa kati tulaba abava e Bulaaya bangeri bbiri mwana muwala ng'ajja akuba essimu I know. yagamba mukimanyi munnange She's coming. wuno akubye Young lady. muwala Come on, mommy. I know that you cannot wait to see. kati baami mwana muwala Ready? kwe kugamba mama nkimanyi oneesunze okundaba era I nzija hope this is not one of them. Pamela sisuubira nti ebintu bino bye bya bulijjo You're not calling me a liar. ne maama togamba nti no ndi muyaaye ku luno mbunkulimba First time you tell me, oh, wali oŋŋambyeko si gumu ebiri nti ndi kukuba onzijja n'omaliriza nga totuuse Mommy, look, trust me. maama It's not one of those. ku luno neesiga biri bikadde kati luno nkugamba Be home. n'akava ku airport ndina mukuba onzijja Dad, you know this is your 25th. ye I want you to spend it gwe kimanye nti leero mazaalibwa go g'omwaka ogw'abiri With kati evening. n'olwekyo nina kubeera naawe nagamba maama era nina kubeera naawe ate anaabaani omulala You don't have any. nandigambye boyfriend wo naye wuuyo tolinayo yadde n'omu I'm going to talk to you later, okay? Take care, love. kale maama beera bulungi kanziremu nkubye kabaayi All right. bambi leero birthday ya mwana muwala so nga ate nange mbategeeza nga lumu ogw'omusanvu egenda kubeera birthday ya vijje joshke Listen. ebirabo tubiyiza ku mobile money 0758 74 34 togamba musaya tegedde so nga ate tugenda kubeera ne ka party Love what I'm here for. tugenda kubeera ne ka online party ne ba besties She loves the tugenda kuba nga tuba omuziki ku gomiti wali wenna abali mu gurupu ekintu mukitegeera so nga ate negenda kuba ntandikwa ey'okukola birthdays ez'abannaffe nga tukuliza bannaffe birthdays ne tubawa ate ku birabo kati mwana muwala ng'addamu akubira omulala Hey, birthday girl. hello birthday girl Bestie. anji bestie
Look, listen. Labayo. I just touched down in Lagos right now. Ochimanyi saa zino ndi mu Lagos. You know what? Omanyi? Can we do like a little birthday hangout later? Olaba otya wensooka nezija kunakaawo. What's hard? Kati abadde amusuubira okubeera nga mukwano gwono ali wano mu Lagos namugamba munaize ndi katooke patakos kati baba bakyayogera ono ate kyo ekituuseewo naddamu amufune kati abadde ayagala mwana muwala asooke yeekoneko ebesiti ono nga tannatuuka waka kwe kumulimba nti taliiwo ali katooke tali mu Lagos kumbe era mwali ne uno ndaba essimu teyitamu. Hello? Kumbe Phone has gone off. essimu ezikidde. Driver. Driver? Sorry, excuse me, please. Is it the way I can... Onansonyiwa olina engeri gyonna gye nsobola okukyajingamu. Sorry, I have a power bank. Amugamba munayi nina power bank. Oh, that's Naye sina USB ya gundi ya iPhone. care of the roadside. Nagamba kale tewali buzibu USB eyo njirina mu baaga yange ndowooza opaakinge ndeete USB. Kwe kuba n'ekitwe naye nga tolina kikira kya kyaja. Ekitegeera ng'olina ekitwe Here will be. ekitwe kye kibaako ebituli omuyingira ekikira kyaki kya kyaja kati osobola okuba ng'olina ekitwe kati ye mwana muwala omwono nti mwana mulenzi ye alina power bank ejja kukola ng'ekitwe ekikyajinga kati munnange nga bayimirira mwagala otema omugambo nange mbeerako awo ne ŋŋamba bannaye nsooke testingeko kuba oba abantu bano balowooza nga bwe ndowooza oba basiba kati munnange ngadde emabega asobole ate okumufunira munnaye ebbaaga mu bbaaga akeberemu USB oli alina gundi eno bbaaga This bbaaga yaani eno is not my box. nesawo nga si yange banange kisoboka kyekigenda mu maaso wano kati agenda okebera ensawo nga si yiye Orange. banange zino simanyi ngoye z'abasajja Have his box. God. banange kati ate laba nina bbaaga yo n'omusajja eriko erinnya This box looks exactly like mine, but it is not my box. efaanana eyange naye si ye eyange ddala You mean you exchange? kyogamba muzikyusizza ku airport nga Oh tomanyi my goodness. banange nfudde nze kitange Wait, so who's this one? kati yo yaani giwunye kati nga tugende omwami omulala nono tumulengeddeko wali eri ku airport nga tutandika ng'ajja ayingira ensawo efaananira ddala n'eri eri mu mmotoka ya mwana muwala oba mmotoka kaabu mwana muwala gy'akoze eki gy'alinnye mukulu ng'atuuka yeetereezaako tannamanya nti alina ebitali bibye naluwali in fake love katugirabe ate tugino katundu akasookera ddala egenda kuba n'obutundu buna wano ku video JoshK Films official egenda kuba ng'ate weeri subscribing liking commenting kati lindako Airport duty manager. My boarding pass. airport duty manager Let me- kati boarding pass kubako enamba n'agamba kansooke ate ndaba engeri gyenkolaki gyenkubira airport duty manager Please, driver, please. Can I get your phone, please? ntasaako ku ssimu yo osobole omukubira munnange Please, kati mu buli ngeri mwana muwala yeetaaga bbaaga ye naye okuddamu ogifuna efirimu ey'entiisa kati mukyahala mukulu yaali eno ali ku mirimu gye egyavugamenti ali ku mirimu gyavugamenti emirimu gino ginyuma giwooma omuntu akutunuulira ng'okola omulimu gwa kompyuta n'agamba Joshi gw'atalimu oli ku kompyuta nga tonnakoowa kitwe ggwe hello Manager Skyboard Airline on the line. ono skyboard gundi manager story twatugende Hi. Hello. Good afternoon, please. My name is Pamela. munaye bampita Pamela I just got off the flight of naye mbadde naakava ku flight 2490, enamba n'agimusomera My way home. ey'ennyonyi and I just realized that I have mbadde nzira waka naye ngenza okizuula ng'ensawo gye nina si yange Possible. ye kisoboka kiti ekyo I don't know. wabula simanyi oba kize kitya Mix up somewhere, and I swapped. simanyi oba kyankalanidde wa naye nina bbaaga ya muntu mulala Translation. kati n'amubuuza It. oba akebedde bulungi ebintu bigenze bulungi ku airport Airport system. nagamba munaye weba nga bibadde oke ku airport then muzikyusirize emabega wali A luggage bag, please. Like after airport ebinkwatako ebyo for me, and I have a lot of things to do today. nga munaye nina ebintu bingi ebyokola leero birthday yange ennyamba ontaase onfunire ku namba y'olino Done. n'amubuuza erinnya Lawrence Okeke. baasi bamuyita Lawrence owa keeki ono alabika kabulaaza wa gundi wa besti nakirya Mariam owa keeki Lawrence. ow'ekisaasi ono Lawrence Okay. owa keeki
ye muganda wa NigerianMovies besti boarded the same flight with you. namugamba munaye Lawrence Owakeeki Oh, thank God. Look, abadde ku flight yemu naawe his luggage as well because I need mine right now. naga munaye ntaso nfunire ku namba ye nsobola omukubira ate ampe baaga yange kuba eyange njeetaaga The company's policy. naye munaye bino nga tebiri ku polisi ya kampani tetukkirizibwa gaba namba z'abaklayant Thank you. ne bambi namaani akimukolera Okay, just send it to me as ate agimuwe thank you so much. webale nnyo munange webale nnyo webalire ddala You're welcome. ompe ku namba eyo kale naawe oli biwero byakaamu you are welcome naawe oli biwero byakaamu egenda mu maaso ayeye mwana muwala kyamusukkako owa keeke Okay. So, n'abagambye oyo Lawrence Owakeeki ateekeddwa okuba nga best nga muganda wa besti NigerianMovies mukozi wa keeki wali ekisaasi Please, can I use your phone again to call? nkozese ku simu yo nziremu noono omukubire ndi tewali buzibu kati owa kaabu ye munnange mukama we alina okusooka omukkiriza akozese ku simu ye asobole okuva mu bizibu kati omukulu ali eno ono alina baaga etaliiye tannamanya tannamanya kyova twetaaga nnyo okuba beegendereza ku buli kintu ng'amukubira halo Am I on to Mr. Lawrence? njogera ne Lawrence Owakeeke Yes, I know. ye nze muganda wa NigerianMovies My luggage, and you're asking me who I gwe mukulu olina baaga yange ate ombuuzani Johnson. kati nagambye naluwali Wait. ono omuwala tatunywa gateeka I'm mistaken. Mama. Your luggage. muyombi Oh, then you must have boarded a flight with 2 boxes. kati gwe mukulu Right now, I have otutte baaga simanyi oba obibadde na bbiri olina baaga yange kyokka ndi mukubuuza ono naye abadde tannamanya nti alina baaga etaliiye akebera erinnya I see. nga kimulidde agiina Have your box here too. munaye ngiina wano how could you even take some? kale kati n'olaba omuwumba tutu nga otwala otya baaga y'omuntu nga tumanyi Hey. oli muwumba tukikati Insinuate that I stole your box gundi because I didn't do it. tonkyokoza kuba naawe Secondly, olina baaga eyo togamba nti nagibbye kati naawe olina eyange Look, you know kati what? labayo I don't have time. kamugambye You just need to come oli back. muntu nabaki asobola okuva ku airport ng'olina baaga etali yiyo ate n'otambula nga tomanyi stop there. kati neneebuuza ye abadde amanyi Right now I'm on airport road, kati ng'amulagirira wa waali To- ku airport route like a grey one emirandiro egy'oku airport awo waali and then a cream one. waliwo ebigundi ebiri cream namulagirira ewatuufu we bali Yeah, but I would. maye oyinza okulagirira omuntu munaye ndi wano nakava kukuba eriva e Kampala naye wano waliwo ekipande kya yero kuliko waliwo ekigundi ekirimu chipusi tamayina kumanya nti oba ali KFC kati obuzibu KFC nga ziri mmeka Kind of taba kuba ono cab driver one. adde amulagiridde ebyo ebinaga naye anyiiga mukazi wattu bambi kayomba kawulira obusungu jjukira eri birthday ye nyina amulinze ne mukwano gwe omukulu ng'ajja ataakole ki asobole okutambula agenda 25 gyaweza ejange mugirinde ku live wayi mwagala kunsunga nice. omwansunge Josh okuze Josh okaddiye njagibagambira wali eri Expecting a lot of people. kati munaye ngajja tusuubira abantu abanyirowooza kanyongeko emmere Which again? ozeemu n'omukubirako muwala I should dial again. ndowooza nziremu ng'oneko tulabe oba ate atuuseewa kuba nebbanga liyiseewo eyabagambye nti ali mu kujja Switched off. essimu ate tevuddeeko Don't be worried. iye tweraliikirire No. anedda Maybe she didn't charge her phone. maybe takyajinza essimu ye Oh, kino kyandibaamu olumama fiina attention. Okay, that's fine. kirogo oba kisabi tugambe tutya kubanga ateeberezza ekituufu kati munange otabamu olunabbinabbi Her phone's obaamu olumama fuyina kati munange bano nga balinda kati firimu wejjira owakabu buli w'omulinza oba owa booda Madam, you pay me, let me go. madamu ndowooza onsasule nze bambi nkwegayiridde Okay, ola nti mukambwe alina wagondera Please. That's what you've been saying since I've been here. ekyo kyewakagamba bulijjo mbusimanyi alabika ali mujja Please. buno obudde bwakumakya nze mba nina ebyokukola wandibadde onsasula nze nenkivaamu owa takisi ayagala kweyongerayo takisi enongoseemu ziziizi kayoola zaano bamamiyo ne badadiyo nga bakava ebweru awo babeera mu zisupeesula awo bamuvugamu 3 kitundu
How much do you think? Banja mmeka 5. If you still had anything, because I don't waste. Ate munaye. Anything. Mwana mwate yalina kyakkola okujjako okusasula owa kabu yeeyongere kubanga The money is jako mumuluyisa wano bambi ate sente either ziba zeeyongeramu kabe kasinga atono aba tasobola bigumiikiriza. Alina ebiseera ebisinga babanga bawuba ategedde akantu ako time n'obudde bwe mutambula bikola amakulu kati gwe munnange oba olina okwebeereramu. Mwana muwala waasigala ku kkubo yawuli osinagani yanange naye mukama katonda wange so annoying. kale mpulira omusajja nanyiizo nange kuli osinga omanyi okusiga ku kkubo ng'olinga abamu tebaagala balinza kyokka nze ndi wano nalinze dda kyokka kati gwaniye nze kati neekubye togenda sijja kugendayo oba ne mugenda waakiri n'atakola ki If I okategera see this man, if he comes in, ne bannayi ne mala mulabako n'omusajja n'amala just look at me. kale sooka olaba engeri gye niye nga n'omuleera mwana ndinga eyakava masaka ni Masaka ekyeri e South Sudan bannange temwesiba ku Masaka we Uganda. Abaana bannamasaka bali mu nsi yaabwe eri mpya. Kati oluvannyuma onajja yewuuyo ng'atuuse kati amwesuuze n'amugamba ke mulabako n'omusiru n'amugamba yegwe Pamela ebyaddala Just take a look at me. soko ntunuulire ssebo At me. ontunuuliza ng'omuwumba tuutunya ssebo kati He is stranded on the road. amasaba genyini ndi kukuba megeredde ninga biki From the airport without coming. n'ogera ne baaga yange otambula otya ne baaga y'omuntu nga tomanyi obwongo buba buwera obwo I don't akizeemu understand. nyabo The last time I checked, you have my luggage here. nange kenyini weejogere olina baaga yange Leave me here stranded on the kogwe kati kondeke ku kkubo mbeere wano ng'omuwumba tuutu I didn't know I was supposed to. nedda mbadde simanyi Magically nti olina okubeera ano naye gwe obadde olowooza alina gwawo bugwinga muzimu That is what you are. Look, you know what? Just omanyi get me my box. mpa baaga yange ninde There's no reason for all of this. We both. butuufu tewali nsonga Get ffenna to my gundi house. nkugambye mpa baaga yange ngende adde yeewozaako munanga nti nga woolaba tetuleekaana nnyo kuba nange olina baaga yange tayagala kumanya naluwali mulaavu kyekitundu ekisookera ddala oli wamu nange vijjo JoshK nkugamba nti no subscribinga best mukwano likinga likes ezo tuziteekeko nnyo badiya buli we tubeera nga likes ntono ku number of subscriber manya tulina challenge badde ngenze mu lusoga temukisuusa ate I'll just be the bigger person here. munaye I'm sorry for. kati kale neetonze nzikiriza nsonyiwa Excuse me, please. kati nsebo bambi Please, sorry. Then you would help me charge my nsonyiwamu kati nange mbadde ngamba obanga weetonze ebyaddala off, and I just need to. osobola okuŋŋanya n'enkyajinga ku ssimu yange kubanga namutunaga wedda kayomba It is only for a few minutes. So bambi just dakika ntono you nnyo owe me, remember? jjukira nkunyeenya wansobezza It's fine. It's okay. kale tewali buzibu We put your luggage in the car. So kati ensawo yo tugiteeke mu mmotoka tugende munda okyajinge nti kale gendemu atandise muzibumu naye munaye waliwo embeera kino kyensubi baŋŋamba babbesiti we bataddemu kuzivungisa nateera kyensubi baŋŋamba babbesiti munnange ekintu ekikyasinza okuba ekyomuwendo ng'olina obulamu ye muntu munno ebirowoozo tubiteeka nnyo ku bintu ebirala okugeza ssente nolowooza you above everyone mukwano you are not above everyone olw'okuba ng'olina ssente olw'okuba ng'olina akamotoka okudda eno kuba birthday munnange ebbanga lyo litambudde ewali Yesu ku TV bamukuba kibooko eno abaana bazaalibwa eri Yesu afa olowooza mwana muwala yazzemu n'akwata essimu aya maama asobeddwa This is making me miserable. butuufu kino mpulira kintwala wala kinkubaala omuwala ali atya kimutadde ku bukenke buka maama Hello, Felicia. abagagga basazeeko Felicia How are you doing? oli otya anaabaani likke Mrs. Johnson. kati mpita Mrs. Johnson kijja singako All these are What are you doing here, Mr. kati okola ki wano Mr. Martin
Why are you being this? Ye lwaki oyogera bw'otyo naawe? Martins. Again, what are you doing here? Nkubuuzizza okola ki wano? I want to see you anywhere close. Omulundi ogusembayo n'agamba toddamu okunsembayo yadde amaka gange yadde famire yange. Owulidde? Well, it's our daughter's birthday. Ninaawe leero birthday ya muwala waffe. Era just She'll buy mbadde mpitiddewo. a gift. Mwakalabo. Okay. Of course, Felicia. Naawe. His friend's daughter is my daughter. Uyu mutwalanga muwala wange kubanga mukwano muwala we omugenzi yali mukwano gwange aba muwala wange ayagala kukola kyono. Felicia. Felicia tayagala kumanya mikwano gya bbaawe naddala ate ono Mr. Martin. You were attempting to throw me out of house. Kyogamba yagala kunsindikiza fuluma aweeru. Remember, I am Martins. Jukira When I set my eyes on them, bampita Martins. they never get it. Singa ntunuulira omukazi yenna ayinza obutansimattuka ate naawe bw'otyo. Hard to control. Kyeraga. Get out. Ngezaako okufuga busungu bwange naye fuluma nga sinnanyiiga. Nnyinza okudda owa bbulaaka wano. Fuluma nga sinnakyusa kala kufuuka muna Uganda tambula genda. Njofuukira no wa Northern Uganda gwe. Mumbatuutu oyo bamugobye. Mbusebo mweru. Ayinza ofuuka omunozana wano. Hello everyone. Wanyiiga afuuka munoza muli mutya bannange. Munyumirwe. I want to soon be here. Okay? Omugole waffe n'aterutuuka. Okay, so make yourselves comfortable. Mubeere comfortable. Tula wonna bw'oyagala oba otudde ku keegi tewali buzibu. Ebigambo bya Josh bikkuya singa oba okikoze. Yesu eri afa ku TV. Abamazaalibwa bazaalibwa. Mwana muwala bambi ekituufu kiri nti tannakuba ssimu tebannamanya kigenda mu maaso. Naye tusembeyo okumanya ng'ali eri akyajinga mu ssimu. So, do you reside in Lagos or Abuja? Kiki obeera mu Lagos oba mu Abuja nti wonna? Yeah, I have a house in Abuja. And Nina ennyumba mu Abuja, Lagos. nina ennyumba mu Lagos. Okay. Okay. yeah, I've been in Abuja now for the past 3 months. Mbadde mu Abuja okumala emyezi 3. That's why I'm down here to spend it with my mom. Era kati nzize wano ku birthday yange. Leero birthday. Happy birthday. Happy birthday. My dear. Mbadde simanyi. Would you have an idea? Wanditegedde otya gwe atamumanyi mukulu. Spending it this way. Oh, it's fine. Kyogamba bambi kyannaku kubanga oli mugimalira bw'otyo. Thing is, I always have N'agamba 2 glasses. ekyenjawulo nze bulijjo wano mu mmotoka yange ninamu giraasi 2 n'ekyokunywa. Olabye awo. You mean you run a bar? Kyogamba olina bbaala mu mmotoka. No. Nedda. But we can drink while. Naye just tusobola okunywamu ng'essimu yo wekyajinga. Yes. So one for the birthday girl. The birthday girl. Me. Ndala yange. That's. Kati nga we balinda essimu ekyajinge ne batandika okukola ki? Okusooka okunywamu bantu tebannamanya simu eri off. Ate iPhone zirina entondo enyuma ku kyajinga ng'eri off. Okitegedde ekintu ekyo? Yesu bakuba kiboko wali ku TV mwana. Omuyaayo yatufuirira ebya siriyasi. Living. I run a real estate company. Kati namubuuza omulimu gwakola n'agamba ye running real estate. Bagamba batunda amataka mu mayumba. Kyo kiwe olina ssente. What about you? Ate gwe munnange. Do. Okola ki? Well, my dad left a food company. Munnange taata yaleka kampani y'ebyokulya. Since I'm the only child, So I run the business. engeri gye kiri nzize muwala we yekka. Nze kati alwaninga KFC. Kati taata we. Don't tell me that's your father. Wali owulidde ku kye bayita Johnson Food Company? Nti eyeeyo tungamba nti gwe taata wo gwe alwaninga KFC. Mu ssente naawe nno. Kati mwana muwala taata we ye yalina nnyini KFC eye Nigeria. Did she mention that she had other plans or? Kiki ayina yayogeddeko naawe nakugamba nti ayinayo pulaani endala zonna oba kiki? Agamba munaye tewali talina kyama. Honestly, I have a bad feeling about this. Butuufu ntandise okuwulira obubi ku nsonga eno. We need to be positive. Nedda tetulina kweraliikirira. Stuck in traffic and Just ayinza okuba abadde listaka mu traffic ate nga n'omuliro tekuli. Kansuubire naye. I'm sure she's. Ekyenda kimukubira. It's been hours since she said she was leaving the airport. N'amazima gennyini wakangamba ekintu ekyo ngumya bugumya. Saawa mmeka okuva we yatugambidde nti ayiko airport. Ayinza okuba nga tannatuuka ano singa abadde eddala ali bulungi omwana oyo. Mbu bamaama mbu
Hi, Debbie. bwe byenda bibagamba. David, have you by any chance heard from Pamela? David wayogeddeko ne Been Pamela. calling her, but she wasn't picking. Ono abadde amukubira naye takwata masimu. Sinnayogerako naye oba. Yes. Because her phone was switched off. Bambi essimu ye evuddeko. It was switched off. Now, I don't know. Kati simanyi kiddako. I don't know. Oba aliwa oba biki. She called and said she was at the airport. Now, Kyokka tukubidde natugamba nti yakava ku airport. Kyokka ate kati it's been hours. saawa ziyiseewo zeekulungudde omwana tannatuuka. Let me try. Kangezeeko okuddamu omukubirako wano ndabe kangezeeko. Oba yagenda kozesa landline simanyi. Kumbe bano baanywa ne beerabira nti n'essimu ebadde yakucharginga agenda ku baaside. Relationship. Kati namubuuza ebya relationship emboozi eragawa. About men, right? Naga munaye. Oh, no. Come on. Nze byabasajja toŋŋamba. Don't tell me that you are one of those women who believe. Toŋŋamba nti gwe omu ku bakazi abalowooza nti abasajja bonna ffe bamu. Ate ayo ntukulimba era mwenna mwe bamu abazaalayo omu. 3 or 4 guys doesn't mean. Oyinza okuba odeetinzeeko bana n'olowooza ffenna otudeetinze. I haven't dated all guys, and definitely you haven't dated me. Ate tonnaba nakudeetinga ku nze ogamba nti ffenna tufaanagana. Actually, dated just one guy. Munnange naakadeetinga omusiba nanga bw'ogambye. Really? Ebyaddala. Expect me to believe that? Mbunzikiriza ebyo. I know you will not believe it. Nkimanyi togenda kunzikiriza nti naakabeera n'aba bangi. I dated this guy. Naye nadeetinga ono First year of school. omulenzi twali tukyali ku ssomero. 6 years, and then he fell out of love. Munaye ne tumala kugwa mu laavu. Byali byasoma. Like that? Bwe mutyo. The thing is, kale situufu kiri nti impregnated a lady. yagenda n'awakisa omuwala omulala olubuto. Had no idea about it. Naye sibimanyiiko nze. And later on, as time went by, he got so Ate invested munaye emotionally with the lady. akadde we kaayita n'atandika okubeera emotional kwega n'ayagala nnyo oli ow'omwana. When I eventually found out, Kati we nakimanya I confronted him and all. ne mubuulira byonna. He wanted to break up. Yangamba bugambi twawukane. Ye yasazeewo dda alina oli. I need to go over it, right? Bambi. All right. Yeah. Kati essimu yo babadde bali mu gikyaginga nabakyalinze bambi story yaako omwana muwala n'amugamba nti nze by'abasajja bonna bafaanagana basigala omu omuntu mulamu Joshi ate naye si wa bonna. Kati munaye sinakikolamu ye n'agamba nange gye ndi. So, Namubuuza. has anyone ever told you are you beautiful? Weeyalaini waliwo yali akugambyeko nti oli mulungi? A couple of times. Bangi emirundi mingi. Just in case you never believed them, Kale oyinza okuba nga tobakkirizanga. here's me confirming it to you. Kati ndi wano okukakasa. You are beautiful. Ebyaddala onyirira. Uli alayini gwe. Teri kintu kinyuma nga kuwaanibwa. Era singa mbadde nakade nange nandibabuuliddeko omuntu yasooka okumpaana bwe natunula. Naye buli we bakuwaana olina engeri ofuna ka smile. Kati laba batandika okwetunuulira. Anaagenda ku birthday ono. Anaagenda. Why? Twabaleka beetunuulidde. Katulaba tebigwerawa naye nga bagiyise NALUWALI in fake love. Oba NALUWALI mu mukwano oguli fake. Kategedde njagala tumanye mwana mwala ono story ki. Ate omwami oyo ekigendererwa kiri ki? We kati kagenze ate katusinkane mu katundu kaffe mwana twakokubira ono wennyini ku VJ JoshK Films official ate mwana tu oba eya subscribinga nali ku WhatsApp zaffe kuzio 5878333 nkugamba nti no ate gwe tosobola nakusubwa. Nagamba buli wobeera ng'oyagala okulaba paati eddako ensonga nyangu nnyo nyiga bunyizi mukaniafanyika channel ate nadango oli mugirabira ku YouTube onyiga mukafanyika channel wansi w'erinnya lya firimu oba oziraba video endala zonna ate wookirira wansi awo osobola okulaba ne channel zaffe endala zonna with me your boy VJ JoshK naye nga mbategeeza nti no ku JoshK Productions JoshK Productions house ate mwana tu mulimu ba VJs abenjawulo tugenda kubanga tukifa bakula nnyo maridadi sana you will be get updated nenga VJ Dax kwali nnyo VJ abalala ngenda kubanga mbabategeeza katusinkana ate mu katundu akaddako wano wennyini mbagirawo awatali kumala budde it's my boy VJ JoshK bwete bwegenze bagise NALUWALI in fake love.